Abakungu okuva mu bitongole by'ebyokwerinda wano mu ggwanga okuli ab'eggye lya Updf abakulembeddwamu omuduumizi wa UPDF ekibinja ekisooka General Joseph Ssemwanga wamu n'amyuka omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Nkole Paul kw'ossa n'abalala olunaku olwaleero basisinkanye abakulembeze ba Boda mu disitulikiti ey'e Wakiso ng'olukuŋŋaana luno lwayitiddwa omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti eno Justin Mbabazi. Mubagenda neyekwekawa tujja munoonya mpaka nga tumufuna. But Wakiso must be peaceful. Muno abagoba ba Boda mwe basinzidde ne balombojja ebizibu bye bayitamu omuli ababawa pikipiki ku kibanja mpola nga bwe balaba banatera okumalayo ensimbi olwo ne basindika abazigu abazibanyagako olwo ne baviiramu awo ngaayo ky'omusota ate nga kumpi buli pikipiki bagisasula obukadde 10. Ne gundi gye twakanyako twaka ng'eggiddwamu kyetulowooza nti zo zennyini zezikola omulimu ogwo. Tusaba ebitongole by'okwerinda bituyambeko ku nsonga eyo birabe engeri gyebikwatagana n'amakampuni ago nti inikesi nga bibitegiddwa ku mwana oba ebbiddwako ne gundi n'ebulamu nga te bo be bagiteekamu twaka tutandikira ku bo. Boogedde ku babbi be bagamba nti babatamizza omulimu gwabwe nga bangi babbiddwako boda zaabwe ate n'abalala ne balusulamu akaba nga basabye ab'ebyokwerinda okubayambako ku nsonga eno. Balopedde abakungu bano omuze ogubaluseewo nga be baziba emisango ababeekwekamu kyokka olubakwata bajjayo ebiwandiiko ebibatiisatiisa nga bagamba nti bajje lya UPDF nga basabye na kino kitunulwemu. Abakwataganye ebyokwerinda ku basajja bana batunda kalifomu ennaku zino ate waffe kati yasusse gwe basinga okukozesa. Abasajja buli tubakwata baba bambadde bubi bavuga wanuwe naye balina empapula z'amagye bagamba bo b'amagye. Mu kubaanukula akulira okunoonyereza ku buzzi bw'emisango Mujje lya UPDF ekibinja ekisooka nga Lieutenant Kano bya Ruhanga abasabye okubaloopera abantu ekika kino olubbo bafaafaagane nabo. Nkusaba n'abava ekyengera na stage zizona endala bwe mulaba omuntu yenna nti alina ekipapula ekiwandiiseko UPDF kyakozesa mumukwate bwe musobola mutuyite. Yamyuka omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Nkole agamba nti nga bali wamu n'abagoba ba Boda bano bakufugaza abamenyi b'amateeka ababeerimbikamu kuba bangi babamanyi ng'ayogedde ne ku buzibu obukolebwa ku masomero ensangi zino. Empisa z'oku luguudo, empisa z'omu bantu. Kubanga buli gw'okwata bagamba wa Boda, buli gw'okwata bagamba wa Boda. Kati bw'ojja ku lipooti nga bagamba ba Boda baasibuka empisa. Si kyekyo? N'olwekyo katteerize mu mpisa. RDC Justin Mbabazi alambuludde ku nsisinkano eno n'ekiruubirirwa kyayo ng'agamba nti kigendereddwamu okulwanyisa obumenyi bw'amateeka kw'ossa n'abo abazingamya empeereza za gavumenti. Beegayiridde eddagano tugikoze kyebigenda okukolebwa eyo yonna mwe mugenda okuyamba mwe bannayuganda abagenda okulwanyisa obuli bw'enguzi. Ye General Ssemwanga akuutidde abagoba ba Boda okuba obulindaala mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka kuba bangi bamanyi abo ababeerimbikamu olwo ne banyaga bannayuganda n'abasaba n'okweggyamu enkwe kuba emipango egisinga bagibeeramu naye ne basirika. Olw'ebyeffujjo obubi obutemu kubanga boda abamu bafa naye ng'enkwe ezikaba boda olusi ziva mu ffe abakola nabo so twagalane tuyagale. Ono aweze nti ng'ab'ebyokwerinda si baakuttira ku muntu yenna liiso singa anaaba ayagala okutabangula eggwanga olw'ensonga nti ebitongole by'ebyokwerinda byonna binywevu. Eno gavumenti yajja nga yakuleeta mirembe, yakuleeta bwenkanya, yakuleeta stability. Tulina okukolagana naffe kyofunye kyonna ng'olaba kisaana sekyuleeta okukitegeera kitutegeeze. Onokitutegeeza ebisigadde ojja kubitulegera. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku Wakiso TV agaleero.